Omwana ssennyina ye Samuel Batambuze ow'emyaka 45 nga kigambibwa nti aludde ng'alumiriza nnyina Matilda Kantono ow'emyaka 7 okuloga mukyala we gw'abadde yakawasa. Abaire amuloga ng'alwala obulwaire butategeerekeka. Kati mpegano yaba n'endogooza eyo ng'akoba nti aloga mukazi we era nga buli waaba ayogera ebigambo nti waliine mamizi ndamukola ekiddo okukola ki ekiddo osoboka bunaloga mukazi we nenga mukazi we bakamulongoosa ng'akali kujja kamuli kumulongoosa yakoba ekinanasi yaida nakyo wano yalina akantu akamugema kati wansi akantu akalwire nako era yedde okubaira ano nga kaliwo kajja kakula bwe yasala enseka akantu akate bamulobera abasawo okujja mu famire olwakalwaire ako basooke baidanda bakalwaire ako kawone moje mu famire yeye gyakutula nseka obulwaire bwatandikira yavunda einuma yena kati bajo omulongoosa nayo none kanga bakoba nti Matilda yamutega obulezi. Okusinziira ku batuuze Batambuze yeeraguza era nti yeebuuziza ku mmandwa ne zimutegeeza nti nnyina ye yaloga mukyala we bw'atyo kwe kumulumba n'amusobyako n'amala n'amutemaatema n'okumufumita ebisa ebimuse. Mutabani eni yaida yasamba olwigi yamwagana nga ali kunaaba yamukuba ekiso wano kinene ino era aniwota mu mukono oti gwingira yamukuba ebisatu ku mutwe ekyokuna kuyoibeere kiboneka n'ofuna ebiwundu bino ebindi aye ng'ekinene ino yamukuba kyakumutima nekyasinga amutuula mu bwire bwansi eno aye ng'omuntu mwisi ali mukoba nti nkuwaire enaku 14 obulamu bwe bulimu ngalo dange. Abatuuze bagamba nti oluvannyuma lw'Abatambuze okutta nnyina yeetute ku poliisi n'aloopa nga bwe waliwo omuntu amusse wabula oluvannyuma ne yeewaayo nti ye kennyini yabadde amwetidde. Abatuuze n'ab'ekiruyi bakimalidde ku bintu by'Abatambuze ne bakoonakona amaka ge n'okusaawa olusuku lwe ssaako okwokya amasabo ge. N'enkoko baadirya buli kimu nakirya. Ekisinze okweraliikiriza abantu kwe kuba nti mu Masabo musangiddwamu obuwanga bw'abantu 3 ekibaleetedde okulowooza nti abadde ngatta abantu n'abakweka omwo. Akawanga akembwa n'eddagala lingi ino n'erindi lyabairawo era ng'ekyokesa isabo lino nga bali kulowooza nti ekisa ekyafumiita omufuuli nti kiyinza okuba nga kiri mu isabo muno. Bano bakukulumidde ab'akakiiko akatwala ekyalo olw'obutafaayo kubanga omukadde ono azze nga yeekubira enduulu nga mutabani we bwamwewerera okumutta naye ne batafaayo. Yatwala kumbali yatwala OLC chairman yalaba kumwiruukirira. OLC wano yamwamba bulungi kuba yamusaba mu bwa ssente maida asobola okuwoninga omuntu ono. Ye ba chairman nga balowooza nti Lusaago akanti aleeta omutwalo n'emali tukole ku nsonga eyo. Atwala poliisi ye Kamuli Abraham Batonjeza akakasiza nga poliisi bw'emaze okugomba obwala mu Batambuze wabula n'asaba abantu okulekerawo okutwalira amateeka mu ngalo kubanga ebiseera ebisinga bagootanya obujulizi bwa poliisi. So abantu baali badde balindawo okwo amateeka ne gakola ogwagwo era abantu bano abasaanyizaawo ebintu bya suspect ono fayiro twagiguddewo tujja ku essaawa yonna kubanga nabo tubakwata era nga tubavunaana. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku Rabugere TV 1.